Gende. Tuli tabu sichiriwo. Instead nyoga mota. Nembo ni bulungi. What do you think? Bana bange. Kama ya salao ngawachirenda. Okay, zuli tabu. Tubadde tukunoonya ebbanga ero lyonna zuli tabu tetukulaba zuli tabu oli kuki. Twefunye kati era nva kuba show bino byembeerako mbeera mu kuba zisho. So can you get into details about Nigeria, what happened to Chabao? Bana emboze yo ngankadde nnyo nina akayimba kapya bakayita Ubamani. Mpozi kati naye abantu abasinga tebannategeera Chabao contract n'Abanigeria. Chabao kyali nti twasanira contract yaggwako yamani nayokana nawo mu Empya yomwakola bibye nina akayimba kapya bakayita Ubamani kalina omwezi gumu. Ate nga mu maaso awo nina project ez'amaanyi zendeta mpolampola ng'era bw'omanyi. Nga bw'omanyi. Abanigeria mwawakana mu bulungi. Bannange zebapya zuli tamuzi fokasinge ku zuli Abanigeria tubaleke. Ate awo netugenda kujja ne tusooke tuve eno nga tujja mpolampola. Mwayawukana mu bulungi contract yaggwa mu bulungi. Anti labayo bw'osayininga n'omuntu contract muno ya mwaka gumu oba ebiri oba ebisatu tweggwako oli wadde mugamba tuddemu tukolagane oba nedda so twalema okukolagana mu mbeera eddako omu n'asalawo n'agamba awete naye nga tewali bad blood. Because abantu bali bewunya omuntu oba okolaganye naye bulungi nga mutambudde bulungi kye kiba kigaana okurenewinga contract. Anti bibeera mugagge butajja kwanika buzina buli ewakewo nange owange sijja buleeta ku TV waliwo ebyagaana ne tuyitamu naye kati zolitamuzi wali waneeno alina akayimba akapya kakola amazing lyasiba obaddewo waneeno okalage abantu bayimba watuwati. Abanigeria bagezaako nnyo okumanaginga bannayuganda naye bonna bamaliriza baawukanye. Tutunuulira Leila Kayondo yaliko n'Abanigeria ne baawukana. Twabaddeko ne Big Trill n'agamba naye agenda bavaamu akole lepo ye kiki. Embozi yange ngibawadde kati ojja kunoonya ku Leila Kayondo Big Trill nabo bakuwa emboozi yaabwe n'Abanigeria baabwe yamaanyi. Tetuwulira nti ate eyagoba ba Stewart ne Roger ate eyakusayinize Nisha. Temanyi kiri kimu nti nkola ne amazing team erimu omukyala gwe bayita Nisha Gweni ne brand manager gwe bayita Aaron. That's all I know, man. And the rest is just music. Wabako terminating a contract ya Stewart ne Roger. Big up.